Abiteku. Allez, The update CV. Tembekaka katambi kulaga embeera mpozi gyayogerako njagala omalirizeyo akatambi ako okotubulira n'oluvanyuma proceedinge era kubanga nkulaga nyingi nnyo amaziga UPDF egategalwanamu ezigatunanamu ebyo ebiwaga Muhoozi Kainerugaba ye lwaki nkugamba bino byonna naye ensonga tonnagimanya nina kubanga mbikuleetera sooka omaliriza akatambi tujja kweyongerayo oli ku Yugi Update CV. Alright, tuba tusimbudde mbalamusizaako nnyo kansubire nti bwakedde bulungi. Embeera weeti weegenda maaso mu ggwanga lyonna mu nsi yonna ebigenda maaso wakati mwino kimanya nti ebyokudda okugamba nti ebyabala tebitukwatako tunzika bitukutteko kati ani yali amanyi nti n'olutalo lwa Israeli America saako ne Iran luyinza okutuuka ne lukwata ku bannayuganda. Wabula Muhoozi Kainerugaba alabuddwa eggwanga erya Iran livuddeyo ne lirabula Muhoozi Kainerugaba era ne limumookinga. Okumookinga kitegeeza kumusekerera. Osobola okiteeka mu ngeri nnyingi, kumukongoola, kumuwema ye ttaamu gye bakozesezza mocking, kumuwema, kumusekerera, kumukongoola olw'ebigambo byazaayogera era bamulabudde ne bamugamba tokirowoozangako wadde n'omulundi n'ogumu wadde oli good entertainer ku social media naye ebyo tebijja kubanga bikola yeene ewaffe. Oli ku Yugi Update CV kosinzidde okubanga otuwuliriza. Lwaki twogera bino byonna ensonga tugenda kubeera nga tugireeta musobole okubanga mumanya buli kimu ekigenda maaso ku mukutu guno ogwa Yugi Update CV. Nze naawe tukimanyi bulungi nnyo. Muhoozi ebbanga eriyise emabega buli muntu ku social media abadde avaayo nga yeebuuza Chief of Defence Force waffe nga takyatwitinga ani yamuggyako essimu. Kale kigambibwa oluvannyuma lwa Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni ofunamu kaamunguluze. Muzeeyi
Muhoozi yazzeemu n'abakira essimu ye bujja kati agenda mu maaso atwitinga kyere ateekayo posts ezikanga ezitiisa wabula ku luno gy'asembyeyo okukola muzeeyi yali yamwewaza dda obutakomentinga ku lutalo olugenda mu maaso wakati wa Iran ne Isirayiri n'eggwanga erya Amerika naye kyaddaaki ekinyegenyege kyamaze ne kimukwata n'agamba bano baliyo beepika beekuba ebitaggwa ffe tukooye era ne kiwaliriza Chief of Defence Force wa Uganda Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni eyeegwanyiza entebe y'obukulembeze bwa kitaawe entebe y'obukulembeze eya kitaawe okubanga atwala eggwanga lino mu maaso avuddeyo n'agamba eno tegenda kubeera nga mmanya ya nkoko atuma omukulu tamagaamaga era n'abaako eggambo ly'atadde ku mukutu gwa social media ng'agenda mu maaso n'okubalabula naye ku bigambo by'alabudde nga sinnabibawa yo embassy evuddeyo n'emulabula n'emumokkinga n'emusekerera n'emukongoola nga bagamba nti Iran evuddeyo ng'eyita mu embassy yayo ya South Africa negenda mu maaso n'okumookinga n'okukongoola Muhoozi Kainerugaba ebigambo byagenze mu maaso n'okwogera nti asobola okubanga asalako ekibuga Tehran n'akiteekamu entiisa era tukimanyi bulungi nti ono tekyegaanika ye Chief of Defence Force wa Uganda mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni asaavinga ng'omukulembeze mu kaseera kano wadde nga tannabeera mukulembeze mujjuvu kubanga tannalayira gye buvuddeko Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force yavaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'atwitinga ng'agamba waati brigade abeera w'amagye mu UPDF oba mu institution yonna ey'amagye brigade n'agamba brigade UPDF brigade a UPDF brigade would capture Tehran within a fortnight. It can't take us more than 2 weeks to capture Tehran. A UPDF brigade is enough for that job. Byabadde bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba nga bitegeeza ki? Yabagambye nti ye waakumulabira awo tekibeetaagisa bbunga institution eya UPDF kusindika unity y'amaanyi nnyo okusalako n'okukomekkereza ekibuga Tehran ekiri mu ggwanga erya Iran. Yagambye brigade omu waati amala okumaliriza ensonga eno asobola okukapukyalinga Tehran bwogu bw'omu era ogwo omulimu nga guwedde. Era nayongerezaako ng'agamba I hear our friends in Israel are looking for the division to capture Tehran. Personally, I think a division is too much. A UPDF brigade would do the job quickly. Ng'agamba nti yafunye okuwulira engambo ziyitiŋŋana nti abasajja bano aba Iran abasajja bano aba Isirayiri banoonya division ey'okusindika okukapukyalinga Tehran ekibuga kya Iran. N'agamba naye nga ye omuntu nga Muhoozi Kainerugaba nga Chief of Defence Force ye alaba nga division is too much kiba kiyitiridde. N'agamba brigade omu wa UPDF amala okukola guno omulimu mu bwangu nga tayise na mu division era ng'alinga agamba nti Isirayiri omulimu gw'okusalako Tehran bagukwase Muhoozi Kainerugaba bagukwase eggwanga erya Uganda lijja kuba nga likimala mu bwangu. Kakati nno Muhoozi amanyikiddwa nnyo ku social media okuba nga agenda mu maaso n'okuba nga atwitinga nga collaboratinga
era gye buvuddeko yagenda mu maaso n'okuwandiika ku conflicts ezigenda mu maaso ng'akiriminga ng'agamba nti Iran ne Israeli conflicts ezigenda mu maaso ng'agamba nti ye Uganda esobola okapukyalinga Thailand ng'ali serious atweetinga. Teyakoma okwo n'avaayo n'agamba Israeli on solidarity ground and expressed Uganda's readiness to enter the war to fight Iran. We want the war in Middle East to end now. The world is tired of it, but any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war. On side of Israel, ngagamba twagala olutalo n'olukomekerezebwe mu Middle East katikati era ensi ebikooye ekooye okulaba bano nga battiŋŋana naye yogera bwogezi nti n'ogenda kusaanyaawo oba odifiitinge Israeli kijja kusindiikiriza Uganda okuyingira mu lutalo, kijja sindiikiriza Muhoozi okuyingira olutalo era ng'ajja kulwanira ku sayidi ya Israeli. We stand with Israel because we are the Christian served by the Holy Son of God Jesus Christ, the only one who can forgive sins. Inti tuyimirira emabega wa Israeli kubanga bakristaayo abaasevingibwa n'omwana gw'endiga Yesu Kristu oyo yekka kasobola osonyiwa ebibi. Era ng'agamba the Bible says, blessed are you Israel, who is like you, a people served by the Lord. He is your shield and helper and your glorious word. Ng'agamba ebigambo byakootinze mu Bible okusinzira ku byakootinze mu Bible bigamba nti omukisa guli naawe gwe Israeli. Ani oyo alinga ggwe? Gwe omuntu eyasevingibwa no omutonzi w'eggulu n'ensi, ye ngabo yo era ye oyo omulwanyirizi wo, omuyambi wo olw'ekigambo kyo. Bino bibadde ebigambo bya Muhoozi Kainerugaba. Era n'agamba Israel stood with us when we were nobody in 1980s and 1990s. Why wouldn't we defeat her now that our GDP is US 100 billion, one of the largest in Africa? Ntwate tuyimirire ne Israeli kubanga yatuyamba nga tetulina kye tuli kuva mu 1980 eyo ne 1990. Lwaki tetuyimirira ku defeatinga era kigambibwa Muhoozi Kainerugaba ebigambo bino yabyogedde ng'asazeewo kuyimirira mabega wa Isirayiri era nga bagenda kulwanyisa omulabe y'omu. Balina kati omulabe omu ye Isirayiri. Abasinga Muhoozi bwe yayogedde ku bigambo we biti babadde so concerned era bo ne bagenda mu maaso n'obikiralifayinga mu ngeri weeti naye nga sinnakutwalayo. Ye Muhoozi agamba tetusobola kubanga tulina amagye agakola bino na bino na bino ne mulowooza nti no tujja kulemererwa. Mwe mumbulira wawe tugenda okulemererwa. Sooka olabe yagenze maaso n'okubalagako sampo nti emba muwakana mulabe ebigenda maaso n'okukolebwa mu ggwanga Uganda. Mulabe unity eya UPDF byenjogerako. Saagala kubanga mbawabu ebigambo. Njagala mubeere nga mwotabuliro Muhoozi Kainerugaba byayogerako nti bimusobozesa okusalako okukapukyalinga Tehran, ekibuga kya Iran.
yagamba tetuyinza kubanga tuyina ebyo nga tukola ebyo ne mugamba nti nno tujja sobola okudifiitingibwa. Tekisoboka. mu mutwe buwe lunaku mulabe kye tusobola okukola ekibuga Tehran. Eno byabadde bigambo bya Muhoozi Kainerugaba, si bigambo byange, era togeza wadde binteekako mu kamwa, wabula nje sinsobola okujjukizaako nti oli ku Yugi Update Civic osinzidde okubanga otuwuliriza. Gwe yenna atanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga naawe otweyungako. Embeera bwetyo weegenda mu maaso, naye era nga sinnakutwala mu bigambo bye. Muhoozi Kainerugaba ayongera okukakasa nga wayina unity ey'amaanyi era nga bye bino bye bakola. Era agamba abasajja ba Iran, kasita mulaba Uganda ng'esayiniza okuyingira olutalo, mutandikirewo okweraliikirira, kubanga eno si mmere kulya. UPDF si mmere kulya, sooka weerabireko. Umefika 20? Kuna namna na menya. That's 6. Sasa piga. Fire. Nimepama. Fire. Nimepama. Fire. Nimepama hii. Chafu yako. Nimesafisha jana. Tuma nakupata. Kabisa. Aroja waambie kabisa furaha yangu hawajui Mungu anajua. Kati yagamba tetuyinza kubanga tukola ebyo nga tulina n'ennyonyi ezebongera mu bbanga ne mulowooza nti nno bajja tudifiitinga. Ekyo mwerimba, tekiyinzikana kubeera. Era agenze maaso n'okubeera nga yeematira mu bigambo bye ng'alaga eggwanga nti ye be baana baliwo era okuyingira olutalo lwa Isirayiri, ekyo ngoko kikola baana kasamambiraako. Era Tehran bajja genda okutunula, okuzibula n'okutemya nga Muhoozi Kainerugaba yabasazeeko dda. Abagamba tetuyinza kubanga tukola ebyo byonna byembalaze. Ne mugamba nti nno Tehran tetusobola kubeera nga tukikapukyalinga. Mutuwe just nnaku 2 ne wiikisi 2 ziba nnyingi. Just nnaku 2 tuba tumaze Tehran okubanga tugiteeka ku ttaka. Kati abasinga bavuddeyo ne bagamba ne barespondinga ku konsaani eno ejja General Muhoozi Kainerugaba okutiisatiisa amawanga gano agenderera ki? Era ng'agamba kubanga tulaba nga Iran eri far away, more military powerful
n'eggwanga erya Uganda. Era ng'agamba olw'okuba ng'akiraba nti misozi zaabwe kizibu nnyo okutuuka mu ggwanga erya Uganda oba okudropinga wano ku ttaka lya Uganda, olw'ensonga ziba zirina okutambula mu kilometers kilometers 7 okuva mu Thailand otuuka wano mu Uganda. Kati so kino kiwa Muhoozi Kainerugaba okwewaana n'omuwa enkizi okulaga ebitasoboka. Kakati bino nga yakava byogera, eggwanga erya Iran nga lisinziira mu embase yaabwe eya South Africa bavuddeyo ne bamumookinga, ne bamusekerera, ne bamujereegerera nga bagamba nti ffe we suggest his comments were a matter of comedy fit for the talent such South Africa is unrare of Iran. Nga bagamba nti comment ya General Muhoozi Kainerugaba bagitwalanga comedy ali awo, era bamutwalanga omuntu akola comedy anoonya talent mu comedy, nti ayagala kufuuka comedian. Ebadde ebigambo ebivudde ku embase eya Iran mu South Africa nti ye ebigambo byo bamutungira bamulabanga omusajja anoonya talent mu comedy. Era n'abagamba nti ladies and gentlemen, the latest phenomenon to entertain you on Africans Got Talent. Bano abasajja bajooga bagambye nti nno abakyala n'abaami temwewuunya era temugenda kubeera surprised kyebategeeza nti omuntu addako ba entertaininga ku Americans Got Talent ajja kuba Chief of Defence Force wa Uganda Muhoozi Kainerugaba, kubanga ebigambo bye alaga nti biri mu kumunoonyeza talenti. Newankubadde Muhoozi afuuse famous ng'agenda mu maaso n'okustrominga diplomatic storms ku online, ng'era abasinga bamuyita tweeting general, kubanga gye buvuddeko ebigambo bye byazze akozesa bya ntiisa. Aze atiisatiisa okukapukyalinga Kenya capital city Nairobi mu weeks 2 abeere ng'agikubye ku ttaka. Bino yabyogera emyaka egiyise emabega, era nakifundikira nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni awandiisa apology ku saidi ye ku bihafu ya Muhoozi Kainerugaba. Tiyavooko era n'awandiikira eggwanga erya Sudan okuba ekibuga okukapukyalinga Khartoum mu nnaku nga 2, era nabo baavaayo ne basaba apology eri eggwanga erya Uganda nga bagamba nti nno Muhoozi Kainerugaba atiisatiisa okutwala olutalo mu kibuga kyabwe. Nagamba bino ebigambo bigenda mu maaso n'okutanishinga n'okusiiga enziro eggwanga lyaffe erya Uganda, n'okubanga tebavaluwinga bakomandazi baffe mu magye, era abasinga balaba weakness ze tuyina ezitufuula abanafu gye bali. Kino nno kya bulabe nnyo kuba amawanga go gatwala ensonga eno okubeera ng'eri serious, newankubadde ye atwetinga n'eggwa gavumenti ya Uganda ekirabanga ekintu ekyokusaagirira nti olw'okuba omukulu ayagala kukola comment oba comedy. Wabula kirina engeri gye kitattanamu ekitiibwa kya Uganda, enkolagana ya Uganda n'amawanga ageebunaayira, nawa ddala kiri batubaliramu, level ki gye batuteekamu, kubanga wabanga atukulembera mu magye avunaanyizibwa okukuuma eggwanga lyattu Uganda n'ebyayo, wabanga basobola omuligaadinga nga comedian anoonya talent eyogenda participatinga mu Americans Got Talent, kiba kirina engeri gye kitulabisaamu nga ffe bannayuganda oba n'eggwanga lyaffe Uganda kirina engeri gye kiba kitulowalingamu. Nagambye dde oli ku Yugi Updates TV osinzidde okubanga otuwuliriza. Bw'atannatweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoneko naawe ojja kubanga osobola bulungi otweyungako. Nja kusaba sharinga, tambuza vidiyo eno esobole okuba nga egetinga viral.
newankubadde embase y'eggwanga erya Iran mu South Africa evuddeyo ne bakomentinga ku statement za Muhoozi Kainerugaba, naye gavumenti ya Uganda tennavaayo ba institution eya UPDF tennavaayo ekyakiipinze silent okwogera ku nsonga zino tweets ezigenda mu maaso ezikomentinga ku lutalo olugenda mu maaso wakati wa Israeli, America sako ne Iran. Tebannavaayo, bakyasirise, naye tulinze era kye banaaba batuwadde otukonfamingira nti ddala Muhoozi Kainerugaba mwetegefu okugenda okuyingira olutalo okulwanirako eggwanga erya Israeli nga waabyogedde. Nze naawe tujja kuba nga tubiraba. Nagambye oli ku Yugi Update TV. Kakati ensonga bwezito we zigenda mu maaso bwe ziri. Nabagaye pino si kusaaga. Tweets zino si za kusaaga, wabula zina meaning nene nnyo emabega. Kikulaga nti nno eggwanga erya Uganda lirina kye liraakinga era nga lyetaaga okukyusa system gye litambulirako okudda ku nkola esobola okuba nga ekomyawo Uganda eri yennyini nnyini. Kansooke nkuwe ku katambi akalala nga Muhoozi agezaako kudemonstratinga abademonstratingira eri bannayuganda asobola obbalambika obunkenke ki bw'asobola okuteeka ku Iran okusobola okulaba nga bakomekkereza olutalo. Agambye temutuyita mmere kulya UPDF tetusaaga, sooka weekonfamingire katambi kano. N'oluvannyuma onojja mu comment section ombuulire okusinziira ggwe nga woobirabye. Uganda singa tusalawo okuyingira olutalo ddala tunaamalako. Kati ne akakalowoozo nkakulekedde ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza.